Mpuliriza omulungi, nkwaniriza mu katabo kaffe Nketta mu bizinga. Bwe twafundikirira nali mmaze okubeera nga neekalakaasiza ku bakama bange olw'ebiragiro oba oli awo nze bye nali njagala okweteerawo mu lulumba lwe twali tugenda okulumba, olw'engeri gye nali mmaze okwekengeramu, engeri bannaffe abaali basindikiddwa okuketta gye battibwangamu, ekyatutuusisa ne ku mbeera ey'okubeera ng'okuketta okwo twali tukutuumye magombe. Oluvannyuma ennyo nga mmaze okkalambira oba oli awo nakkirizibwa ngezeeko okukozesa ku nkola eyange gye nali nteeseteese, era ne mbeera nga bwe ntyo nali wa kukozesa nteekateeka eyo ku lulumba luno lwe nali nnondeddwa okubeera nga ffe twali ab'okuketta. Nkwaniriza mu kitundu kyaffe ekyokusatu eky'essuula yaffe mu bizinga by'e Luccocco. Nalonda bannange 5 bwe twali tuzikekkereza mu bifo ebingi era bwe twali twesigaŋŋana ennyo ate nga ffenna tugubiiridde mu lutalo. Bwe twamala okulya emmere yaffe awo nga ku ssaawa 10 nga tadde ateevuga, twagenda tulembalemba mpola nga bwe tusalinkiriza eyo mu nsiko ate nga bwe twekengera era nga bwe tulamba buli kafo. Tuba tugenda bwe tutyo, ekintu ekyali kyenkananga Wakayima obunene naye nga kinyirivu tekuli bwoya, kinyereketa eby'ekitalo ate kifaananamu omunya ne kiwamatuka mu jjinja. Kyatulumba nga kiboggola ng'embwa era nga kitenga omukira ogwali gukikinadde naye nga gweweseemu ng'omutego ate ng'akasongezo kaagwo kasonze eri omutwe. Amaaso gaakyo gaali maddugavu ate manene ng'aga nnawolovu ate nga mu kamwa kaakyo munda mulinga luleka. Bwe kyagiranga ne kitusemberera nga kiginazza omumwa ate ne kyesendasenda nga bwe kitutwiriisiza amalusu era nga ffe tukubirira. Bwe kyamala ennyalwe nga kiddayo mu jjinja lyakyo, kyokka kyantiisa nnyo era namanya luvannyuma nti gy'emenya gy'eyo era tegirina kabi konna, gikangisa bukangisa. Bwe twava awo ne tutambulira ddala okutuusa lwe twagguka ku luguudo mayiro nga 7 okuva ku lusiisira. Twatambulako mayiro nga 2 ne tugguka ku lubirabira era awo we twalonda okuteegera abalabe. Buli omu yalonda akafo mw'anaabeera nga keesudde yaadi nga 5 okuva ku munne era nga tumaze okubusasiramu ebintu kwe tunaagalamira n'okulandulula akaguwa ke twali tujja okukozesa nga tulabulagana, twakuŋŋaana era nawo ebiragiro byaffe. Ebiragiro ebyo byali nti tewali n'omu ateekwa kunyega oba kuwuuna mulabe ng'amulabye, wabula ng'omulabe amutuuseeko era ng'akakasizza ddala nti omulabe oyo agenda kumutta. Olwo nno ne yeerwanako nga bw'alabula ne banne. Ng'omuntu yenna awulidde okulabula okw'engeri ng'eno okwali okuwuugula, yali ateekwa buteekwa okudduka agezeeko okutuuka mu lusiisira. Buli omu ku ffe yali ajja kwesiba ku kugulu akaguwa ke twali tuganzise mu kibira era ng'awulidde oba alabye omulabe akasike muliraanwa alabuke era naye akole bw'atyo. Akaguwa kano twali tukayisizza mu bifo ebitakwakwaya nga tukasika. Ng'akafubo kawedde, buli omu yadda mu kafo ke mu kibira amaaso n'ayegeka ku luguudo era obudde tebwalwa ne bukunira. Ensiri zaatandika okutuseesa obunnyo anti ebisawo byaffe mwe twasulanga ku luno twali tubiresseeyo naye ekyasinga okunneeraliikiriza kwe kuzindwa ensanafu oba okulumbwa ggenge oba essota libboyijo erimira ennyo abantu mu bizinga by'e Luccocco. Nze nakoobeera ku ludda yali esuubirwa okufuluma omulabe. Essaawa nga zikunukkiriza mu 4 nawulira okugugula kw'engatto nga kujja kusembera, bwe ntyo ne ntegeera ng'ow'omukago agobye. Engatto nga zigenda zigugula be gugu gugu gugu
gugu zampitako naye abantu saabalaba bulungi. Engeri abalabe gye baali beewagamu yali etegeeza kimu nti baali tebalina kye beekeka, era nga bampiseeko nawulira muliraanwa wange ng'akaasa omuguwa. So nze nali neerabidde ntya okumulabula. Olwo nange kwe kugusika amanye nga nkyaliyo mmoga era mpulidde. Obudde buba bukya twagenda okuwulira ng'amagatto kakatu kakatu kopo kokopo. Abalabe batuyitako ne baddayo, era oluvannyuma lw'okukakasiza ddala nti baali bagenze, nanyaamuuka wansi nempa ekiragiro eky'okuddayo. Obanga abalabe kye baali bakoze ku olwo kye baali bakola bulijjo, twali tuvumbuddeemu ku ngeri ze baatuttangamu. Kwe kugamba nti bo baakeeranga okujja ne beekukuma awantu, era ffe okugenda okujja ekikeerezi nga bo baatugoojedde dda nga batirimbula. Luno naffe twali tubatebuse, naye ddala baali beekwekawa ate batya. Ebyo bye bifundikwa bye twali tusigazza okugombolola n'okutaggulula. Ndowooza sikubirwanga, era osanga sirikubirwa ku mizira nga gy'atukubirwa bwe twagguka mu lusiisira, anti n'abamu baabakongojja, era ng'engeri gye tutunuulirwamu n'okusikibwa mu mikono ng'eyinza n'okulowoozesa nti tuli bijjolooto. Nagenda eri bakama bange okuwoza ekikwekweto, era baatukkiriza tuleme kuddayo kiro kya lunaku olwo. Ku Lwebiri twaddayo era ne tukola nga luli, naye ku luno ekikwekweto ky'omulabe kyali kiragavu nga temuli kinyusi nga kiri ekyasooka. Nga kitukubye enkoona, twagenda abantu 2 nga tukirondoola tulabire ddala omulabe bwe yali atuteega. Bwe twamala okulabawo twakyusa tudde eri bannaffe. Nga tutambuddeko akabanga nagalamira ne nteeka okutu ku ttaka mpulirize obanga eri yajja. Saawulirayo kaswagiro konna, wabula ku katunnumba gye twali tulaga gye nakenga ekintu ekizigajjadde ate nga si kigulumivu nga kijja kisuukuuna. Bwe nategeeza ku munnange, ye kwe kuŋŋamba tudde emabega awampimpi tukyamukeko tuwalampe ebbibiro ly'oluguudo, si kulwa ng'eyali ejja eba Ggenge. Nange saamuwakanya nga tudda mabega nga tuwalampa ggulumu, era nga tugenda twekwekwetuulira okwo okutuusa lwe twatuuka awalangaala nga tugalamira awo amaaso nga tusimba ku luguudo wansi. Tuba tuli awo nga zireese sebinaagiina gye twakuba amaaso nga ku Ggenge egenda emaga, ekinnimba, ekaada. Wo nga so twali tuwonye. Yakkirira, era bwe twagera akaseera ne tukka ne tuddayo eri bannaffe abaatutegeeza nti bo Ggenge baali tebagirabye, ekyatulowoozesa nti osanga yawamatuka mu masekkati awo. Obudde nga butandika okunyiimuula era nga tutandise okutya olw'obudde okutukeerera, ate nga n'abalabe tebadda, twawulira amagatto gaabwe nga gajja gapakula, era nga batuyitako twalaba ng'abamu bagenda batembetta munnaabwe, n'abalala nga bakulula Ggenge enfu, ate nga waliwo asabisa emikono ebiwero ebyeru. Ggenge gye twalaba osanga ye yali ebaga gyambudde. Effiyu! Naffe nno twali tugiwoneddeku bwannamugereka. Nga baggwereddeyo twagenda twekkaanye ekifo mwe baali beekweka, era nga tukituuseemu twalaba nga kyali kifo kisuffu obulungi olw'omulimu gwakyo. Oluguudo lwonna okuviira ddala emitala w'emugga ng'olulaba bulungi, era ng'osobola n'okubala abantu abajja singa kuba okw'omwezi. Ate nga bw'obalinda ne batuuka mu kanyigo, oluguudo we lwayasiza mu kasozi ng'obadde emabega, wamma ggwe nga wettira kejje liweddeko mazzi. Bwe tutyo ne tuteebereza nti ne bannaffe
bwe battibwa bwe batyo nga bazinduukirizibwa. Bwe twatuuka mu lusiisira ne tusaba bakama baffe Najjolo ze twabenga okutuusa lwe zaasala ng'obumwano, era enkeera ze twatwala kubanga twali tumaze okuteesa ne bannange engeri gye twali tujja okuttamu abalabe. Twali tujja kusanjaga basanjage na majambiya bannaabwe baleme okulabuka. Essaawa zaali ziwera 12 bwe twatuuka mu kifo, bwe tutyo ne tugalamira emabega w'ebifo abalabe mwe baali bajja okuteegera. Ku ssaawa nga 5 ez'ekiro baagoba era ne bagalamira mu bifo byabwe batulinde tujje batutte buswa, mpozzi nga beerabidde nti amagezi tegabagoomu. Nga bonna bateredde bulungi mu bifo byabwe, twagogomoka wansi ne tubagwako ekiyiifuyiifu ne tubasanjaga, era wonna ng'owulira ttutu ng'ebiso biboogererako. Engeri gye baazinduukirizibwamu n'envuba gye baavubibwamu bambi teyabasobozesa kulabulagana wadde okulabula ab'omu lusiisira newankubadde nga baalina buli omu akasimu akaweereza ebigambo mu bbanga. Ku ffe 15 abaagugulana n'omulabe tekwali wadde n'omu alumizibwa, so nga abalabe abakkirira e Kaganga baali 10. Olwamala okubatta nga twebagajjanjole nga tukungujja nazo era twazireka eyo mu nsiko, bannaffe abalala abaasindikibwa okuziziika gye baazisanga ne bamalirako ettaka. Ekiro twaddayo era ku luno natwala abajaasi 35. Kyokka ndyokanga ne nkola bwe ntyo kubanga ekikwekweto naye omulabe kye yagaba kyali kiweramu omuzinzi, anti kyalimu abantu wabandaba 25. Baasooka kweyisaawo ne bakkirira, era nze mba ntandise okulowooza nti osanga balabuse leero banaategeerera wala nga bakomyewo. Twabagwako era ku bonna tekwali yalutonda. Emirambo nagyo twagikolanga luli, naye twamala ennaku 2 nga tetuzzeeyo tuwubaanye omulabe. Ku lunaku olwokusatu twaddayo mu buteegero bwaffe, naye ekikwekweto omulabe kye yagugumula olw'okutusukkirira obunene tetwakiwuuna, wabula enkeera naffe twayungula enjasabiggu z'abasajja 60, era mu kulwana kw'olunaku olwo omulabe yafiirwa abalwanyi 43. Oluvannyuma lw'okukangavvula n'oluwawaagula luno, omulabe naye yagaddako nga takyajja. Bwe kityo twaddayo ku nkwekkweta eya bulijjo. Omuperereza omulungi, bwe tutyo ne tubeera nga tufundikidde essula yaffe ey'13. Nzikiriza tujja kutandikirira awo mu ssula ey'14 n'omutwe ogugamba abalabe batuwamba. Akuume atakumira mpeera.